Etteeka erirambika obuzi bw'emisango n'ebibonerezo Penal Code Act lyogera ku kusaalimba oba trespass ng'ekikolwa eky'okuyingira mu ttaka ly'omuntu oba ekizimbe nga tokkiriziddwa. Omuntu wabeera n'ettaka lye, etteeka limuwa ebbeetu okulibeerako yekka bwannamunigina to the exclusion of all others. Newankubadde okuyingira ew'omuntu nga tokkiriziddwa kuba kusaalimba kyokka singa aba akukkiriza akaseera ne katuuka n'akukoowa singa olemerawo olwo nakwo kuba kusaalimba. Wano mu Uganda abantu abamu okusaalimba tebakitwala ng'ekikolwa ekikyamu era okwemulugunya kw'omuntu kwonna okugwa mu kkowe lino okwewozaako kw'abantu kuba kwa butamanya. Okusinziira ku munnamateeka Sirage Katantazi owa Senkumba and Company Advocates, okusaalimba okwa bulijjo newankubadde teguba musango kyokka gw'osaalimbirako asobola okwemulugunya ng'okusonyiyibwa oba olina okuwa engassi. Kati bwe tugamba civil wrong kiba kitegeeza okosezza omulala, naye zino enkaayana ziri wakati w'abantu era bw'olaba bw'otugenda mu kooti bwe baba bataputa bagamba nti omusango gw'engassi kyekigambo kye bakozesa olw'ensonga nti where there is a civil wrong, your compensation is in damages. Kooti bw'eba owangudde ekuwanga tebasiba muntu. Okusaalimba tekukoma ku bantu bokka wabula n'ebintu ebirala, okugeza singa omuntu asimba ekintu kyonna ku ttaka mu kukula ne kiranda nga kigenda ew'omulala nakyo kiyitibwa kusaalimba. Ng'omuntu asimba omuyembe onsalosalo, omuyembe guno ne gugenda gazuwa guti amatabi ne gakola ki? Ne gambuka, naye ate ne gamala mu bbanga ne gamala nga gakoze eki? Gaguddeko ewa neighbor. Eyo ebeera civil trespass. Tewaliwo intentional. Kyokka agamba nti okusaalimba kusobola okufuuka omusango ekimanyiddwa nga criminal trespass ng'ekisinga okutunuulirwa kwe kubanga asaalimba alina ekigendererwa. Oyinza okubanga wano ewange zino ze nsalosalo zaffe nze naawe twawula nenkwata omuggo nenkukola ki n'ensonga eno ewuwo, mateeka kisoboka okuzuuka nti wakola trespass yadde osigadde eno but by extension oyina okoze ekikolwa ekigenderere okulaba nti oyingira ewoli through ng'oyise mu muggo guno. Ekyala singa okusaalimba kuno kubaako n'ebikolwa gamba ng'okuba n'ebyoteeka ku ttaka oba mu ttaka ly'omuntu guba gufuuse musango. N'oyiwa matiriyo mu ttaka ly'omulala ozimba wano naye n'okola ki? Matiriyo n'omuyiwa ew'omuntu omulala. Oyo criminal trespass. Ebiseera ebimu okusaalimba gusobola okuba omusango ogw'engassi oba ogw'ekibonerezo okusinziira ku mbeera ebeeriwo akaseera okusaalimba we kubeereddewo. Ekibanja kyange nojja n'otema muwogo wange gwe mbadde nsimbyewo olw'okuba tulinamu ki? Obutakkaanya. Ekiraba kaakati eyo tusobola okubeera ne both angles. Sobola okugamba nti civil kubanga nkaayana wakati waffe ng'abantu ababiri, okiraba, naye enkaayana eyinza okuba olw'okubanga nze nsobola okubanga ngamba nti nze nagulawo naawe ogamba wagulawo, nina claim of right. Tukaayanirawo kubanga buli omu akola ki? Agamba nze nasooka ogula naye nange banguza, kakati tutunuulira did you have a right? Newankubadde okusaalimba ew'omuntu kulabikanga omusango omutono mu nsi ezaakuledda mu mateeka n'eddembe ly'obuntu, ekibonerezo ky'okusaalimba kiba kikakkali nti n'ogw'osaalimbiddeko yennyini asobola okukwetuusizaako obulabe nga tasoose na kugenda mu mbuga z'amateeka. Singa mu Amerika omuntu akkirizibwa n'okutta mu mateeka gaabwe bw'osaalimbira ewuwe takulabangako. Kugamba level y'okuba nti nno baawanika right y'ettaka etuuka awo. Bwe kituuka mu kunoonya obwenkanya asaalimbye nga talina kigendererwa gw'asobezza agenda mu kkooti, olwo kkooti n'esalawo butya ababiri bano bwe basobola okutabagana. Bw'ebeera civil wrong, bw'ebeera trespass ku ttaka olina kugenda eyo ogw'omusango gwa ngassi
olina genda mu kkooti n'oloppa omuntu oyo asaalimbidde ku ttaka lyo bakuwanga damages bakuzza mu kifo wandibadde singa omuntu ono tasaalimbidde mu ttaka lyo. Kyokka ye asaalimbe n'ekigendererwa omusango gusooka kutwalibwa ku poliisi n'ebirala ne bigoberera. Webeera criminal bibiri basobola okukusiba oba okutooza fine oba byombi. Okusaalimba kakasa nti abantu bangi babadde balowooza nti kasangosango kyokka oyinza okukiyita bw'otyo nga tonnafuna ategeera amateeka n'akuggulako omusango. Nabwe ekityo tusaanye okuba abeegendereza nga tutambulira watali waffe naddala ng'abawo tebakumanyi. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.